ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatulaba nga muli United Arab Emirates, thank you. Abatulaba nga muli Kuwait, thank you. Abatulaba nga muli Oman, Bahrain, Saudi Arabia, awona mu Gulf countries, thank you so much for watching. Abatulaba nga muli South Africa, ebibuga byonna Durban, Pretoria, Johannesburg n'ebibuga ebirala byonna. Abatulaba nga muli Europe, abali UK, abali mu Schengen countries awo wonna, thank you guys for watching. Abatulaba nga muli Canada, Australia, United States, big up on yourself. Yonna gye musinzira. Bw'oba mupya, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Bw'omala okunyiga akadaako, ojja kubanga ofuna buli kimu kye weetaaga okumanya. What the XP is my name. Yes, olunaku lwa leero tugenda kubanga tutunulira list y'abayimbi abalamu naye nga balinga Abaffa. Endongo yaabwe tetambula, endongo yaabwe Yakona, era bw'omwogerako bakugamba gundi akyaliyo. Waliwo abayimbi nga bakyali balamu naye Endongo mu butuufu yakonera ddala. Omuliro gwaggwamu, abamu ne bagezaako okuseesaamu, Endongo n'egaana. Ngenda kuwa lisiti y'abayimbi abalamu naye nga balinga Abaffa. Endongo yakona, music yagaana, abamu ne kugamba ne babivaako, abamu ne badda mu kyalo. Ku list ngenda kusooka ne mwana mulenzi Clever John abamujjukira 27 28 29 yali w'amaanyi, yafulumya manzi wa 8 nga 26 kaawo. Oluyimba ne lubeera lw'amaanyi ne bagamba Chameleone agenze. Music ono yamukoleranga mu Proline Studio eya mwana mulenzi Chiwa, era yali manager we. Naye bwe yayawukana ne Chiwa, endongo ya Clever John n'ekona. Era okuva ku olwo Clever John taddanga ngulu. Yagezaako okukola kino na kiri, naye endongo ya Clever John n'ekonera ddala. Era wano Clever John gyali mulamu noyinza okugamba yafa, kuba ku ssini tokyamulaba, atalina kapya, atalina ki. Omwana omulenzi ow'okubiri wano ye Kapalaga. Abasinga mumanyi bulungi ono yali mukozi wa leediyo, ne bwe yagenda mu Unity yakomawo, akyalemeddeyo. Kapalaga almost awezezza omwaka nga tali Uganda. Nono nyinza okugamba y'omu ku bayimbi abaali beesiba mu kuyimba nga bambi tasobola, omutima gwagala naye ng'obusobozi ye tabulina. Endongo ya Kapalaga yakonera ddala. Yadde mulamu ne tuyinza okugamba alinga eyafa, talinaawo kitambula, talinaawo ki. Omuyimbi ow'okusatu wano alina endongo eyakona, era ng'oyinza omugeregeranya ku bafu, ye Big Eye. Ono yali muganzi wa Donizera, ne bakyankalana ne baawukana, buli omu akola bibye. Donizera yali amuteekamu kasente, n'akuba ebiyimba bye yayimbayimbawo ne bikwatakwatayokko. Naye okuva Donizera bwe yamuta, endongo ya Big Eye yakona, yaddirira, naddirira. Twasembayo okumulaba ng'ayimba mu Tubonga Naawe, naye ng'endongo yo ku ssini y'abayimbi tuyinza okugamba yasanguka, yavaako, yasigala kuyimba ku mikolo gya NRM. Omuyimbi ow'okuna wano alinga eyafa, endongo yamukonako, ye muto wa Bobi Wine, Banjoman. Onaye twazzeemu okumulaba ng'atulaga bya bugagga, atulaga apartment, tetumanyi wa ssente gy'azijja, wabula nga omuziki gwo gwakonera ddala. Endongo ya Banjoman tetambulangako, yagaana okutambula, era nsuubira teyitambula. Omuyimbi wano ow'okutaano alina endongo eyakona, era naye muganda wa Bobi Wine, Mickey Wine okuva lwe yayimba ne Kenzo ya Nnimba, yagezagezaako awo okuzzaako ebiyimbayimba ne bibaira average. Naye wetwogera ndooza Mickey Wine atutte emyaka egiwera 5 nga talina kitambula ku musical scene, ng'oggyeko ekyokugamba nti muganda wa Bobi Wine,
atambulira mu nkwawa za muganda we n'ayimba ku bivulu Bobi Wine byabadde nga ategeka. Right now musically nkugamba nti Mickey Wine mufu yafa, Endongo Yakona, era nga tetumanyi kiddako. Twawuliddeko nti naye ayagala kusala yingira bya bufuzi. Katumusabire Endongo ezunza abantu luno, abantu abatalina ndongo bakuzunga nnyo. Omuntu omulala wano eyalina endongo nenga kati bambi yasanguka Aziza Abaffa. Aziza Abaffa yali muyimbi wa maanyi nnyo n'emyaka ng'ebiri emabega ye yawukana ne manager Roger. Manager Roger n'atekinga on Spice Diana. Endongo ya Aziza Abaffa neddirira nekonera ddala. Alina akayimba akapya abatalina ndongo ne mwana mulenzi Black Diamond Katende. Tetumanyi oba ekizigo kye beemesse bombi kinagezaako okukomyawo Aziza Abaffa n'okuteeka mwana mulenzi Black Diamond Katende ku map. Naye nga bwe twogerera teri promoter alanga Aziza Abaffa. Yasanguka n'asanguka naye nga gyali mulamu. Omwana omulenzi wano yasanguka eyakuba abantu endongo ne bakkiriza. Nzigidi Coco Finger. Mujjukira akayimba ako. Coco Finger yali w'amaanyi 28 awo 29 2010. Okitegeera. Omukulu Emakalosi yamuleeta ne baawukana. Bwe baawukana Emakalosi n'alonda Aganaga Khalifa. Awo endongo ya Coco Finger nesanguka. Last year yagezako okukomawo akolagane ne Emakalosi, but I think things never worked out very well. Era tuyinza omubalamu bayimbi Abalamu, Abalinga, Abaffa tebalina ndongo, endongo tetambula. Omuyimbi omulala wano endongo ye yafa lwankubadde mulamu Nubyanili ng'omuyimbi saagala mugeregenye ku club zakola ne Bobi Wine. Ye ng'omuyimbi endongo ye Yakona yagaanira ddala okutambula. Nubyanili abanubyanili nga yimbye ne Bobi Wine, bw'atayimba na Bobi Wine talina kitambula. Nubyanili ng'omuyimbi endongo ye yafa mpozi nga yimbye ne Bobi Wine. Endongo ye Yakona neekonera ddala. Oyimbi omulala wano eyagezezzaako okuleeta amaanyi yali Signature. Yajja mubajjukira balina group yava wa Silver Kyagulanyi awo Signature najja n'ayimba awo ne tulaba nga feature agirina, naye endongo yagenda nezikira lumu bwe teyaddamu kutumbuka. Oyo naye tumubala mu bayimbi abalamu nenga balinga Abaffa. Omulala wano gwe ngenda okuzzaako Aziza Zion musunyi wa jita, yatandika nga musunyi wa jita najja n'ayimba n'atukuba buhiiti awo. Musajja muyimbi wa nyimba za mukwano. Ne endongo ya Aziza Zion yasanguka dda newankubadde alina fevemu nti yali ayimba ennyimba z'omukwano ne zisigala mu bantu ennyimba z'enkadde. Ne bw'ogamba nti oleeta Aziza Zion ayimba ennyimba zayimbye emyaka 3 emabega azikube mu bantu, abantu bayinza okuba tebazimanyira tebazitegeera. Omuyimbi omulala wano yasanguka mulamu naye alinga eyafa ya Jamal Waswa, naye ayimba buyimba bwa mukwano, mumanyi bulungi, very talented. Yaleetanga hiti zokka nga zaleeta n'emyaka nga 3 ena Jamal yasanguka. Musically ku sini taliiko, tetumanyi gye yadda oba okuyimba yakuvaamu, naye nga tuyinza omubala mu bayimbi abalamu naye nga balinga Abaffa. Omuyimbi wano omulala omulamu naye nga alinga eyafa ye Sala Zawedde. Kambeere naawe yalina kayimba ako Kambeere naawe Sala Zawedde, kayimba kayatiikirira nnyo n'agezaako kambaako awo. Emyaka giweze nga Sala Zawedde ku musical scene mu fufu yafa. Ne bw'omunoonya ndowooza Sala Zawedde tolina gy'oyinza mumusanga.
alabika yafulumamu yagenda kuba kyeyo. Endongo ye Yakona neekonera ddala. Desire Luzinda ow'ekitone mumumanyi bulungi oyo nannyini zikaavu bikifiga byonna ekitone kyo yakirina. Era tuyinza okugamba ye jjajja w'ekitone Desire Luzinda. Buli kimu bambi yali akirina, naye Endongo yajja ne yeeveebamu awo. Maneja we yali Saamuyiga, era Uganda neemulemerera n'addukira US. Omuyimbi omulala wano eyatiikirire yali ow'amaanyi Endongo ye neekona, General Megadi. General Megadi baalinako duo yali esinga okuba ey'amaanyi by then. General Megadi and Mentoni Kruno ne baawukana, buli omu n'agenda mu solo career. General Megadi n'akikuba bona lino eribiri kondo, karibu afande Megadi karibu. Megadi n'akola comeback 2005 n'akikuba, n'aleeta wano Uganda vs Jamaica, ekitegeera n'aleetawo mu Jamaica n'akikuba. Megadi nga w'amaanyi nga ne Bebe Cool amutya, kuba jjukira ye yali omuyimbi yagezaako okuyimba reggae, agezaako kwa out competing nga Bebe Cool mu reggae. N'omusajja yasanguka era Uganda yamulemerera n'asalawo okuyingira US. Y'omu ku bannayuganda eyabakikira bannayuganda mu ssaza erimu ery'e US. Ngenda kusembyayo Pastor George Okudi, ono yawangula. Musajja ono yali w'amaanyi. Wipolopolo banga olamulo oli. Oluyimba olwo mulujjukira abaaliwo ebiseera ebyo 2002-2003. Ono yawangula Kora Award 2 best male artist mu Africa, nawangula n'engule ya East Africa. Kora Award 2003. Musajja oyo yali w'amaanyi nnyo. Bannayuganda abali nominated then yali Bebe Cool ne George Okudi. George Okudi n'awangula award 2 mu Kora Award. Niyo musajja okuva lwe yayimba oluyimba olwo yagezaako okukomyawo albamu ey'okubiri, Endongo ye neesanguka, abantu ne bagaana, abantu ne bagamba nedda, Pastor George Okudi Endongo oyo tugiwulidde naye kibulamu. ETV Uganda, Ward XP is my name. Nawe osobola okugattako erinnya lyawo. Muyimbi ky'omulamu naye ng'Endongo ye yasanguka gwe sitadde ku list ye. Naye ng'alinga eyafa musically. Ateekaawo comment yo, mbaagala nnyo yonna gye musinzira okutulaba. Thank you guys for watching. Mwe mutufudde kye tuli. Kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Mbaagala nnyo baganda bange. Until next time.